Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa ku kkooti ewozesa Balyaake Nabakenuzi eya Anti-Corruption Court etuule Kololo. Minisita omubeezi ow'ebyensimbi Lugoloobi bw'abadde aleetebwa mu kkooti eno asobole okuwulira emisango egimuvunaanibwa egy'okubba amabaati agalina okutwalibwa mu bitundu eby'e Karamoja. Ku kkooti Minisita Lugoloobi atuuseewo ku ssaawa 5:30 ez'okumakya ng'ajjidde mu mmotoka eya bwannannyini n'ayingizibwa mu kaduukulu abasibe we basookera nga bwe ziweze essaawa 7 ez'amalya g'ebyemisana ayingiziddwa mu kkooti ebadde ekubirizibwa omulamuzi Asiimwe Albert. Omulamuzi amusomedde emisango ebiri egimuvunaanibwa nga gyonna gyekuusa kusangibwa n'amabaati agawerera ddala 7 nga gino yagizza mu biseera eby'enjawulo ng'oludda oluwaabi olukulembeddwamu Stanley Bayine Samunyu wamu ne Muwaganya Jonathan lutegeezza nti okunoonyereza ku misango gino kukyagenda mu maaso era ne lusaba kkooti okugira ng'eyongezaayo omusango guno. So, whatever is to come out as a judgment at the end of any case will be based on facts. The prosecution receives information from investigation of police. Bannamateeka ba minisita abakulembeddwamu John Isabirye basabye omuntu waabwe yeeyimirirwa asobole okuwoza ng'ava bweru nga bagamba nti ono alina ensonga ez'ebyobulamu ezitamukkiriza kubeera mu kaduukulu ate ng'ekirala mukungu kuba minisita mulamba ate omubaka wa paalamenti. We have instructions from the accused person to apply for bail. Balaza alipoota ez'enjawulo ezeekuusa ku bulamu bwe nga ziraga nti alina obulwadde okuli obw'omutima, asima, omugejjo wamu n'endwadde endala nga zino zonna zaava mu malwaliro okuli ery'e Mulago ne Aga Khan nga baleese n'eddagala ly'atambulirako ne basaba yeeyimirirwe. Humble prayer that you find that the place of abode of the accused person is duly approved. Your Lordship, there is judicial notice about him being a member of Parliament and him being a minister. So his place of employment is also clearly known. Be baleese okumweyimirira kubaddeko ababaka ba paalamenti n'emikwano wabula nga bano oludda oluwaabi lubawakanyizza nga lugamba nti lulina okusooka okubeekenneenya kw'ossa n'ebiwandiiko ebireeteddwa bwe batyo ne basaba kkooti ebawe ennaku 2 okusobola okukola kino. Mu kwanukula omulamuzi ategeezezza nti tasobola kwekenneenya na kusoma biwandiiko ebireeteddwa mu ssaawa eyo nga kyakoze kwe kusindika minisita Lugoloobi mu kkomera eruzira yeebakayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. Now, even if you were me, can you in a second study these documents and come up with a decision? The ruling on this bail application is reserved for 20th April 2023 at 12 noon, and in the meantime the accused person is remanded to prison and shall be returned to this court on 20th, which is a Thursday of this week. Today is Monday. On Thursday at midday, he will be returned for a ruling. Kino kiresse ab'enganda kussa n'abawagizi ba minisita Lugoloobi nga bannyogoze nga bafulumye kkooti nga batolotooma ng'enkoko enywedde amanaabeemu era nga balaajanidde President Museveni okuva yayingire mu nsonga eno omuntu waabwe asobole okuyimbulwa. Yabaki ekyo yasoose okubba wano. Musajja oyo gw'olaba akoledde gavumenti eno ebirungi byonna ebiri e Kayunga musajja oyo naye gavumenti okumusasulamu ekintu ekyo tuli banyiivu. Twogeddeko ne munnamateeka wa minisita Lugoloobi oluvannyuma lw'olutuula lwa kkooti n'abaako by'atunnyonnyola. Emisango egivunaanibwa minisita Lugoloobi giri ebiri nga kuliko ogw'okubba amabaati agawerera ddala 4 nga guno yaguza wakati w'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde n'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri omwaka guno kw'ossa ogwokubiri mwavunaanibwa okusangibwa n'amabaati 3 nga guno yaguza wakati w'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogwokubiri omwaka guno n'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokusatu omwaka guno ng'amabaati gano yagajja mu sitowa za ofiisi ya Ssaabaminisita ezisangibwa e Nammanve e Mukono kw'ossa n'e Matuga mu Wakiso.
Anania Nsereko yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.